Byabakama asabye bannayuganda okujjumbira okulonda kw'abassentebe b'ebyalo okw'okubaayo nga 28 omwezi guno ogw'omusanvu n'okwegendereza abantu be balonda okubeera bassentebe baabwe. Si kansala si juice chairperson akakasa omuntu okuyingira mu magye okujjako akakiiko k'ekyalo obuvunaanyizibwa bukulu nnyo bassebo bannyaba. Byabakama okwogera bino asinzidde mu kusaba kwa leero ku Lutikko e Lubaga n'annyonnyola obukulu bw'abassentebe mu bitundu n'alaga nti buli omu abeetaaga. Obukiiko bw'ebyalo bubina okulondoola nti mulimu no gutambula gutya seminti bagibba oba nedda. Naye ate eri eddagala omwezi guno twafunye eddagala lyenkanaki mu ddwaliro ly'ewaffe. Lwaki ekibba eddagala kibaawo mu malwaliro gaffe ate ng'obukiiko bwe buli etteeka ligambye mwe mulina obuyinza okulondoola ebintu byonna bitambula. Mu ngeri ye mwasabye bannayuganda okwegendereza abantu be balonda ku bwa ssentebe ku lw'obulungi bw'ebyalo byabwe. Omulimu gwa chairperson w'obukiiko si kukuba bukubi sitampu ku mpapula nedda. Tumanyi sitampu ezitowa naddala mu bibuga sitampu ya buzito, naye obuvunaanyizibwa businga ku sitampinga empapula naye butwalirwamu engeri gavumenti gyetuweerezaamu mu bitundu byaffe. Waliwo ekibulamu lwaki abantu basooka kwekalakaasa nti transforma yafa tumaze omwezi mulamba nga tetulina masannyalaze. Obukiiko bwe buli. Ssaabasumba Paul Ssemwogerere asinzidde mu kusaba kuno n'asaba bannayuganda okwekwasa Katonda ku nsonga ezitatambula bulungi mu ggwanga ne mu bulamu bw'abantu ssekinoomu. Buno bwe tuli mu budde bwa kweraliikirira nnyo. Abantu beeraliikirira oba binaabeera bitya, tugenda wa, ono ayogera kino oli ayogera kiri, ebimugoberera amateeka ebirala tebigoberera amateeka. Oba ogenda okusamba omupiira nabaga nti waliwo akulumba ne weekwekakwekako oluvannyuma n'ozuukuka n'ovaayo. Buli muntu ali mu kutya na kweraliikirira. Temuva mutewoonya bantu tuddeyo eka nga tukakkanye nti Katonda waali. Ebiera byonna byonna bibiganye waakiri Katonda ye waali okutukkakkanya n'okubaako kyakola. Abasumba ab'enjawulo bakubaganya empawa ku kwogera kwa President ku nsonga y'eddembe ly'obuntu nga bano babadde bakulembeddwamu Bishop David Kapyate, amyuka ssentebe wa NAFBAC mu Kampala, Pastor Yazid Muwanguzi owa Victory Church International wamu ne Bishop Kinja Julius bagamba eddembe ly'obuntu lirina kuweebwa buli muntu. Obuyambi bwange buva eri Mukama eyatonda eggulu n'ensi. So njagala okwongera okusaba abantu ti ffenna mu kugezesebwa mu bulumi mu bikusoomooza mu maka ku mirimu eyo gy'otambulira mu ngeri yonna beera nga weesiga Katonda nga gw'okulembeza. Eddembe lirina okubeera ekyo limu nansi yena era tulina okuba nga twogera okudifendinga obuli muntu yenna mukuumi wa ddembe, especially twebaza nnyo abakuumi baffe ab'eddembe aby'eggwanga lyo. NRM webeekoze ensobi, opposition webeekoze ensobi ebeera ensobi. Omusumba Kinja Julius ssentebe w'amakanisa agasumbibwa abasumba abava ebweru w'eggwanga ekiyitibwa International Christianity Community Uganda yeebazizza President Museveni olw'okuleeta eddembe mu ggwanga, kyokka n'amusaba okutaabo abagambibwa okukwatibwa olw'ebyobufuzi nti kuba byawedde. Eddembe liri mu East African Communities, eddembe liri mu Africa ennakati. Kyetaaga okulikuuma omukuyita ku patriotism. Waliwo ebimu taata byetaagisa okuba nga mubisanyuwamuko n'olaba nti no omuzadde abeera n'abaana abakakamu, abeera n'abakambwe naye bona abayita baana be. Hagati nze ogusaba kwange kuli nti no His Excellency ffe nga basumba ebimu byetaagisibwa okuyita ku ofiisi yo. Kati twesaba nnyo nti no omumutima gwa taata waliwo ebimu byetaagisibwa
okuba nga mubisanyuwamuko. Ate omusumba Yazidi Muwanguzi wamu ne Bishop David Kapyate bagamba ekiseera kino kyakukola ng'ebyobufuzi bwe byawedde ne basaba abantu okwenyigira mu program za gavumenti ne basaba okwewala okutabiikiriza ebyobufuzi mu nkulaakulana. Nti Katonda ye ateekawo obufuzi ate abujjawo obukulembeze mu kiseera kye. Kati saawa eno wewabaawo enkola yonna nga ya gavumenti ezze nga batugambye kino na kino na kino na kino, ffe ng'abannaddiini twogere n'abantu wabeewo okugondera amateeka. Ng'egamba abantu timulekeraawo okukola gavumenti ejja balabirira. Bino byonna byolaba PDM myoga byonna biteekawo bantu kukola kutya kuyiga ngeri ya kukola mirimu. So omuntu yenna nga oli mukkiriza walokoka wandibadde wenyigira mu nkola ya gavumenti gyeteeseewo osobole okulaakulana ekireetera abantu okubeera mu corruption okulya enguzi nti abantu abasinga tebaagala kukola. Era wano omusumba Yazidi bw'abadde abuulira asabye abagoberezi obutasuusuuta nnyo basumba baabwe okusinga amaka gaabwe. Ebiseera ebisinga tutijja nnyo n'abasumba betusanze ku church oba abaweereza, naye ng'ovudde waka omwami wo omuvumye, omwami we tomufukamiridde, ate gwe n'ojja eno mu bantu b'osanze mu kkubo n'obafukamirira. Kiba kiraga nti bano bosaamu nnyo ekitiibwa okusinga oli gw'osula naye mu buliri. Njagala abantu ba Katonda mwenna empisa zitandikire waka.